tubeera ku TV bafaaza tutudde nendaba omusajja Sseggirinya nga muto is in prison nendaba honorable member of parliament nga anenya okulaga ebitundu by'omusajja oyo ebyatulugunyizibwa mbadde njagala kuddamu honorable member of parliament oyo bamuyita Muhammad anedda owa Kampala eyo Muhammad Nsereko njagala okumugamba ssebo Muhammad Nsereko taata twagala okunenya ab'NUP abakwata Muhammad Sseggirinya ne bamuteeka mu kkomera anti kyoyagala tukole tunenya ab'NUP abakwata Muhammad Sseggirinya ne bamuteeka mu kkomera tetunenya ab'NUP abatulukunya Sseggirinya anti byayagala twogere si byayagala netunenya ab'NUP abalaze ebitundu byatulukunyizibwa ab'NUP era anti byayagala twogere kati ndowooza kimuyamba okufuna ku magezi omwami oyo ategeere nti tumulaba eggwanga lyonna limulaba fe tuli mu kyalo eno naye tumulaba netubuuza is this honorable, is this man still honorable? Alowooza house yemufuula honorable oba bigambo bye olwekyo bitulumya omutima honorable se gundi Muhammad Nsereko bw'owulira nga toyagala kwogera bireke olumya abantu mangi mu ggwanga abalabye gye tulaba kati oba wulya toyagala kwogera Nsereko sirika tejajja kunenya nga toyogedde naye ffena tuli eno tuwulira bubi nze si kyabbi bagamba kubanga kyatulumyemu bannange kyatulumye omubaka ng'obadde wa kitiibwa waliwo byo olina koma olumya abantu bangi omubaka ow'ekitiibwa zekakasa ne kabaka atandise okulumwa okulaba nga bwe yawe okubeera ow'ekitiibwa ekitiibwa akikooye bannange mutuweeko kitiibwa eggwanga muliwo ekitiibwa nammwe mwewe ekitiibwa